Mchamo n'abagenda mu maaso n'otugoberera ku Kakos Facts 256 amanya agange nti wa Trace May. Stories zibaddewo nga kitirivu all over the weekend bingi ebibaddewo abagenze mu bivulu mukulikeeyo abasupportinze ba fellow artists namwe mukulikeeyo ebivulu za mu bitegeteko byetegerako ekyazawi ne recently ekyabaddewo yesterday like blankets and wine mukulikeeyo naye nga abantu mukoze new stunts ez'enjawulo muli eno sijja giyita nti stunt. It's not yet clarified eya Desire Luzinda ewana mulezi Levixone sawa zino etwogerera oluyimba lwafulumye. Desire Luzinda is just featuring in this video naye nga oluyimba lwa Levixone ne Ray G so oluyimba baluyita yoya kyetutamanyi gino gyali mikolo gya ddala mukola comeback. Levixone engeri gyalina ekivulu mugezaako kusika abantu mukwano ekivulu n'ekibeera ku 5 ku 15 nga abantu tebajja kujja naye munakola stunts 1000 nga tebajja kujja. Anyways bingi byayogerwa nti Levixone tasobola kuba nti bali mu stunt ne Desire emyaka gy'okuyimba gyaggwako yeki ekibagatta all we know ekibagatta Yesu bonna bakkiriza Yesu naye nga kyetulabyeko just a few hours back zino video zitandise okuyitingana n'ebifaananyi ebyali ebyenkukutu nabyo bitandise okufuluma ebya Desire ng'ali oba kali kwanjula byali byankukutu naye all in all ebyali eyo byonna batandise obikola mu videos kyetutali sure nti luyimba yewe luba luyimba lunaakola anyway lunaaba terukoze munakolamu mu kivulu. Nyangala kubajjukiza Levixone alina ekivulu kye kyazze ng'ayongezaayo oba ng'anoonya stunts zakolerako okufuna abantu naye ennaku zino stunts tezikyakola. Abo kambaveeko mukitegedde tulinde video oba tulinde abaana wakati Desire tetukyasuubira kuba nti azaala. Tulina ennyimba eziri okufuluma ennyimba empya abantu bali kufuluma music sako n'okuba nti bategeka zi concert ezitaggwa. Ladies and gentlemen, are you ready? Western UG, are you ready for the greatest ever from the land of Ankole? Ray G! I'm sorry, I wanna tell my story. On 20th August 2022, come witness the sweet melodies from your own Ray G, live in the second edition at University in Barara. Entrance is 10K ordinary, 30K VIP, and a table is at 500K. For reservations, call 0772 170 912 and 0777 539 025. Gets open at 4 p.m. Ray G live in concert. The second edition is brought to you by Bolingo Extra, Simba Automotives, Captor FM, Movit, NBS TV, and MTN. I wanna tell my story. Nenga chona chechiri wowo ina fan base abantu bo bajja kujja abantu bakoze zi concerts na let's not take zibadde successful tinamwe mujja kubera successful kubanga obwavu bwo tukkirize nti butulumye. What I don't accept or what I don't understand kyekyabamu abali batumanyiza kati ga David Lutalo semubi yali yatumanyiza January kati kyagamba bali sasa lindako gino emyezi egibadde gisigaddeyo nakikuba mu January kubanga obviously tubadde ebyo mutwabimakinga nti kati oyo akoba kino oyo January master ono gundi kati netutumanyirwa naye kale obwavu bwo bungi kigambibwa nti nettaka eyeruwera ina yakasalako naye nga bo tetujja kubanga tugenda tetujja kubanga nga tubuusa maaso ebivulu ebiri kumu ng'ate n'abaleeta ba international artist beeyongera obungi ate nga wotunulira rate bannayuganda nabo abanigeria oba international artist abajja eno rate y'abanigeria okuba nti bakuba bannayuganda ekyali waggulu though we believe nti bannayuganda bakola ki bajjuza ate n'ekyokuba nti abantu mwogera nti azawi yajjuza kale yajjuza naye it wasn't full house tukikkirize waliwo okuba nti oboozezza ekifo naye yajjuza we accept that naye it wasn't full house kati kyetutamanyi kwazawe engeri gyazze ng'akikolamu n'engeri gye bamulanzeemu they have given it time tetumanyi oba anyway we believe buli artist alina fan base ye era bajja bawagira ebivulu ebijja mu maaso awo kituyinako ekya Fikfa Maika tuyina ekyaba B2C tuyina ne Juliana Akanyomozi tuyina abayimbi bo bangi tetusobola kubanga tuyina Nonani Gravity omutujju
all in all fe tubagaliza bisima. We are here to tell the people oba mwajuza oba temwajuza oba kyabasize oba techakoze ki techabasaze, but we all support you era nkubiriza abantu oba ina mwaka seteko made nagwe nerabide Hassan Nduga ategese kalenda mugane umuwagire nayo kuva ebeshangira ku mukulu yiga ebintu tebicha working out well bonna go buli muyimbi yali mu revival band ne wechangira ku mukulu yiga badya we bacho tunulira hajati madina tuna anyway fe tulirwo kubagamba mugende muwagire abayimbi bamwe Hassan Nduga bambi nayo temuvako King Michael azemo kuyimba mani yali yabyomula ngaba legendary tetubera ku pressure tufulumya music when we want nga tulina vibe nga tulina byakola nga sele tulina jaziteka so King Michael tumubalira mwabo kubanga already yakyewadda ne kachimuwe ekyo wa legendary yakyewadda kati King Michael yafulumiza album ye era nga abasubiza okuba waayo ka listeners party ku birthday ye egenda okubeera nga ennaku z'omwezi 15 olulidde bulungi 15 kyemugamba nti olunaku kyemwalutegeera. It's gonna be his birthday September ajja beerawo ng'abawuliriza mu nnyimba zonna naye yeebuze ku muntu eyasembayo tufulumiza alubamu nnyimba mmeka ezaakola nalabye ennyimba ku list ya King Michael nga ziwerawerako naye kati kigasa ki nga batugenda wulirizaako oluyimba lumubbi naye nga King Michael yalabibwako n'omukulu Jose Chameleone nga ekiri nti bonna ba legendary tetumanyi oba bawakinga together oba Chameleone engeri gyalina Leona Island Group oba crib oba ya signinga munne abeere nti yamupushingako oba mukola comeback tetutamanye no comeback enaakola oba just mwagala kwesiba ku bantu. Sometimes omuyimbi otuuka ng'emyaka gy'oli mujja kwesiba ku bantu nga tetukyakuwuliriza kati ffe abamu twasibira eri mu mukomuko newona akola otya kayimba nga kali hit mukwano kazzaako kigenda kubeerera kizibu but we wish you the best. Nze siriwo okulemesa muntu oba kumalamu muntu maanyi. We believe abafaani ba mukomuko bwetuba nga gyetuli nga nange mwendi album tuli winning ojuwuliriza as long as kagenda kuba okusinga ku mukomuko kubanga there is no way you're going to tell someone King Michael nga toyogedde mukomuko. That's the only song ze kemmanyi nze nganze King Michael nga tumuvuddeko Lilian Mbabazi yabaddeko ku social media. Amanyi social media ekigambo cheatingana ne bakusalako ekigambo abaana ne bakuddamu n'ogamba ate kati bino nataddeyo byaki. But that's life mwatu, that's the life of a celebrity. Kati Lilian Mbabazi yavuddeyo na tweeting anagamba, are you guys ready for the Blue Threes reunion? Nasobera direct. Abamu ne bamuddamu, we already have the B2Cs, we already moved on, kwegamba bwetuto. Naye kati awo mukwano Lilian tebakumala mumanyi, abomanya, they have never been Blue 3 fans, tebagenda kusudya. Mwe mukola ekintu kyaffe, kyetutategedde, you were not that direct. Tewatugambe it's either a reunion party, tewatugambe it's either a reunion, oba mgena kolayo a song that is going to reunite you guys. Chetasobola kwelabira nti baali bakuba ebiseera ebyo aba Blue Threes mubamanyi, but they separated, they all took different careers, buli omu n'afulumya ku singles zawe, like different songs, different hypes, vibes, byonna nga byanjawulo. Blue Threes mwalimu Lilian Mbabazi, mwalimu Cinderella Baby, mwalimu Jackie Chandru. What we don't accept or we don't believe nti basobola okukwatagana. Olina aleka ennyimba ze, alina ku bintu birala uma president and all that. Jackie Chandru yakubwako ne ku biragala naye kati I believe ali well. Tetumanyi nti webaddamu ne reuniting and they'll give us something that the Blue Threes bali betwali tumanyi. But tetwagala bamalamu manyi. Just chetwagala oku clarifying is it a kapati tuyinza okuba tuli eno nga twesuuze nga just mwagala ku reunion mukolewo ka reunion mwejjukanyemu obuyimba bwedda mutukube muyite bafani besi bamwabedda kwegamba twejjukanye. So just make the things clear tumanye ekiddako neki ekyokusala ekigambo but yali abamanaging ako Steven tatuukikako naye abantu bangi bavuddeyo kuwa endowooza yaabwe nga Emma Carlos nagamba it's very 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 possible nti bano abantu basobola okuba nti baddamu ne bakwatagana kubanga munnanga omuntu ne waba yaggwako they believe wabeerayo abo abakyabakiririzaamu.
So Emma Carlos alowooza nti kyangu nnyo bwe bakwatagana because nowadays ebintu bikyuse ba producers bangi abakabi baddali andwe n'abamenyawo ye basuubira bayinza okukwata kuba n'abantu abasatu nga baddiŋŋanye kale maya ng'ennyongereza naye tubala basatu nga baddiŋŋanye ne bafuna ba producers ab'enjawulo abakabi batulinawo abasoundinga ne ba songwriters. They can definitely make it. Naye nga ye bambi abakiririza tetumanyi why. We don't know why naye abakiririza moba just because they are managing ku bantu abo. Nenga Emma Carlos yawadde endowooza era nga n'endowooza ez'abantu ab'enjawulo zikyajja zo tuzirinde naye bwe baba batudde ne badecidinga tetulina kyakubakolera music ajja kufuluma. Mawulire ag'ennaku twagala okusaasira famire ya Mudondo Maclean yali amanyikiddwa nga Maclean Tyra mu Obsessions Group. Bambi yatuva ku maaso era yazikibwa olunaku olw'Essande. Bamusabira wali eri ku Reka Hotel Ntinda naye abayimbi bangi tumanyi Obsessions, one of the groups ezaaliwo Obsessions on the common. Eyo mwalimu abayimbi bangi abakyaliwo sigamba nti tebaliiwo bali mu careers ez'enjawulo naye mu situation ng'eno we all accept nti abantu balina okuvaayo bawe condolences bogere baweeyo obubaka obusaasira tetumanyi bayinza okuba babikoze mu nkukutu but artists buli kimu kyemukola it's looked at kati abayimbi nga Helen Lukoma Shiba Kalungi muyinza okuba temwali on the same times but group yali Obsessions so musindikayo condolences as abantu ng'omuntu as human waliwo ebiteeberekeka kati bwe muba mulina obutakkanya wonna oba mwali mulina obutakkanya wonna mu kufiirwa ebyo byonna byerabirwa and then you be humble naye nga omwala ono kigambibwa nti yalina omwana mu Elvis Sechanze era nga eyataddeyo post eno yagambye on behalf of Elvis Sechanze so abantu bonna tetumanyi oba mwaziise oba temwaziise oba mwalinayo omanyi mu groups empanana zino tezikola ki tezibula naye we believe mu situations nga zineeno mukwano amabugo n'emumba mugasindise ffe mutulage ffe ng'aba social media we need to know we need to be updated nti mwagenzeeyo ntugamba bambi Helen Lukoma ng'alina akatima bambi akalungi naye we have not seen it anywhere. It's not that we don't follow you guys tuba following naye mu nsonga nga zino kubanga gye buva ne gye budda ffena gye tugenda naye nga twongera okusasira famire ya Maclean Tyra mukama abagumye because she was still a young lady manyi tebakula nga bw'olaba Helen Lukoma ne Tyra wabadde tebakula naye nga mukama abasasire era mu ekimulo eky'emirembe nga nkwongereyo mu stories endala mulimu omukulu Zambale ogamba otya naye nga karashore okalya oba tokalya ebifaananyi byayitiŋŋanyaawo embaga omanyi abantu bayitiridde okukola ebintu by'enkukutu twalabira ku Desire Luzinda ne tulabira ne ku kale rape kyali awo bwekityo naye abantu tebakyatumanyisa mikolo tebakyatumanyisa mubalaba obulabi bifaananyi ne mugamba bannange twaza gwaki kwegamba fe abali ennyo abakyayitiddwa ku mikolo gino oba naye nga Zambali yalabiddwako mu suuti ne Rachel Renga ali mu kitete ky'abagole omuzungu kyayita gown naye nga banyumye bwenjogera kunyuma okutegeera buli omu nga omanyi okunyuma okuleetera okugamba nti is it a photoshoot oba byaddala kuganga oliawo nga nawe obuusibwa totegeera kikeki nze mmanyi muli mu kutunda ngoye z'abantu ekiba nga si kituufu muveeyo mutulage certificates naye Zambale Rachel what a weird combination nenga love ebyo tebimanyi bwe mutwe mwasala ekigambo mbwate Desire tasobola mbwate gundi tasobola kulya gundi as long as emitima gikwataganye nenga Zambale omulimu gwo mugukole naye ng'ebifaananyi byaffe twabirabye tulina okusala ekigambo oba kituufu oba si kituufu tuba tulina okukola ki okusala ekigambo. Zari Hassan the boss lady yalabiddwako in Kampala
Zari in Kampala with the boyfriend oba brother kyonna kyekiri kyonna kyemwagala okuba nti mumuyita ye tafaayo as long as she's happy. Ye yatugamba wano she's not ready to stress mu bufumbo because sigamba nti tafumbirwangako yafumbirwako she tried era amanyi ekiriyo era I believe teyegomba kuyingira yeyo n'abafumbo mwenyinyini muli yeyo bibanyiga naye temusobola vaayo kati ye nga alina obusobozi obuvaayo alina sente ze ezifuna kanakabiri ezifuna 2.5 ezifuna buli omu gwayagala musobola as long as she's happy as long as that person makes Zari happy taminako buzibu oba mugamba ye mutabanyi wa mukulu oba mugamba as long as si yamzaala lwaki mwesiba ku bantu lwaki musala ekigambo Zari is old enough era yagamba mwe mulaba kana kavubuka ne mukayita kafuto just abantu bakula bulungi tebakulira mu nnaku tebalumibwako ku biku omwana n'omukulu naye just lwakuba yakula mu society nga yeeyo ngono omulenzi gwe mulaba Zari apepeya naye mukola temusala kigambo omuvubuka mukulu anaye ne waba muto akalya bwe mumuzaamu omusaayi sente yazikola kale ayinza okuba teyazikola nnyo naye nga sente ayina esobola okulabirira ono omulenzi n'okwerabirira mwe babagambyeko nti beeremereddwa nti omulenzi takola naye yabagambye nti mulekeraawo n'okumuyita omulenzi musajja mukulu tesobola kuba yakula bulungi yakulira mu mbeera nnungi n'alya bulungi n'anywa ku mata ag'enjawulo so kyova olaba nti mwe mumulaba ng'omuto naye kyonna kyekiri temugenda mulemesa kulya bw'alya. Keep his 30, 32 somewhere there. Lwakuba alina baby face. Musaayi gulina okutambula. It will end in tears. Tukiriziganye. It's not your tears. Nakulwa ensonga eyo abali mu love tubatumiddeko oba omukyalo omusinga obukulu byonna it will end in tears mwakisala ku Henry ne Prima byonna naye bwe bali tebeesinga nnyo just myaka 2 naye nga love temanyi age. Age is just a number. So amanya gange nsigade nze Trace May sigenda kubanga nsukawo waneeno mwebale kusubscribinga mwebale kulaba. Haya level 1 travel agency etutwala kasese osigala olinyumyaki ate tugenda nebizonto bakole comedy show ku Campfire nga bwe tusiika emicomo tusimulanga 5 Agusto tukomawo nga 7 ebife byetunalambula kuliko Queen Elizabeth National Park wali buli kika kya bisolo kazinga kyano Katwesi Lake Munyanyange Mountain Rensori Karoro Falls Hot Springs Kasese n'ebife ebirala bingi bukinga kati ekifo kyo okumanya ebisingawo ku besimu 0706 29 musanvu oba 0788 755 454 zirine ku WhatsApp sente zonna sasula kuliko entambula. Bizoto Campfire Comedy Show okuyigiriza okuvuba kuleke Edward omuchomo ku Campfire okusasula wetu nasula ebyokulya breakfast buffet ku lunch ne supper boat cruise ku kazinga kyano ebifaananyi okusasula ebifo bwe tunalambula nga biwagidwa Kauthara Agents Limited Lake Munyanyange Caves Lodge Radio Simba n'ebitegekebwa High Level 2 Travel Agency. Tusigala lambula naffe.